Mujja wa Nambwayo era omu ku bakyala ba Suna Ben awanda muliro. Bakida wayingide mu nsonga za Suna Ben ne Nambwayo. Songa ate munnange Jebbi olowooza tewaliiwo abaagala okumusuula. Ono nno baamuteeredde ebyawongo ku bizinensi ye. NN Newspack channel, subscribing, liking, atereka obubaka bwawo mu comment section. Tugatandise mukwano gwange omulungi, leka obubaka bwawo mu comment section ku mboozi gye tukuleetedde ate olunaku olwaleero. Mujja wa Nambwayo muka Suna Ben awanda muliro. Ono nno munnange avuddeyo n'abaako byayogera ebikambwe n'abaako byayogera ebitiisa ku Suna Ben. Ono nagambye nti no Suna Ben talabirira bakazi. Suna Ben munnange akuzaalamu naye munnange n'akulekaawo. Ono nno abadde ayogera muka audio ng'ali mu kwogera ne mukazi Mujja. Okitegeera ng'ali mu kwogera ne Nambwayo ng'amuttotolera ebizibu byayitamu era ono ali ku sayidi ya Nambwayo. Lwaki tukulwisaawo? Katubeere nga tukuwaaka audio kano obeere ng'okawulya ka audio kano kali wakati w'abakazi bajja Nambwayo n'omukazi omulala era ono kigambibwa nti nate mukyala wa Suna Ben oba omu ku bakyala ba Suna Ben. Ekikulu oba oyagala njogere gwe mbulira bubuulizi. Mbulira bubuulizi omanyi olaba twetaaga okukwatagana ne tutereeza embeera yakuwa obuyambi. Sinza mpa kyoloozinga kyampa oyagala kusindikira screenshot za message zange naye. Nsobola okitegeera. Gwe just know that guy is so disrespectful. Nkimanyi. Nga gye nkikomeza ate mukunyumiza tomumanyi maama. Nkimanyi. Oyo mwana gwe nze navugako n'emmotoka nkugambye n'engenda ewuwe. Eyo gy'abeera I think ngoyisiza n'amasuba I think Monday. We had a ruckus for like 2 hours. Nemubuuza. Because nze naddayo mu by'okusoma nemubuuza gwe. Me am a student golooza nze bano abaana mbalabirira nti. Nemugamba kati kino kyogenda okukola either okwate bano abaana obeere nabo oba batwalire maamawo. Each of course nali mukanga me I can't give my kids to that family because man the time jemba mazemu abo abantu. Obamanyi. Email there. Whatever I'm doing, whatever I'm fighting for is for our kids. Teri muntu ajja kutegeera nga bw'ontegeera. I'm telling you. Otegedde. Kuba nze mmanyi ky'oyitamu. Nze nsobola okitegeera. Oyo mwana ng'osobola okumusindikira message gezimala omwaka mulamba nga zibulutiikinga bubulutiikinzi. Okumanya ayina ejjoogera oba you know divine. Naye yajja. Yamukubira essimu najja. Era I asked him, kati mukazi obadde omuyita ng'omuyita ku ky'okuggyako ejjoogo. Divine, you're a smart receptionist. Kati otayo gwayagala owasa oyo Stella. Gwayagala oteeka. Divine yani. Wali awo ekiswala ekibi okimanyi. Ekiyifumbo omuzungu. Aliwa, oyo alina omwana omuzunguzungu. Oyo. Ono ayumuka ebigere. Oyo. Kati amuwasa akuleka. Nzandeke wano abaana bajje buli omu yeeyagale amuteeke gy'amuteeka. Imelda. Nayenze. Nkutenda buzira mukazi wattu totya. Sitya. Mukazi wattu totya oba osula na musalaba mu kifuba kitegeera. Nawulidde bagamba mboyina spiritually banange nsala kwesembereza ebyo ebintu. Mboyina ekyapa kya blueprint. Anti waliwo ebyabadde bitambula. Nga bagamba mbu naawe olina ekyapa naawe bateekako ssente. Ng'ani oyo abitambuza. Like byabadde mu group awo. No one should put you down. Nze nina ekyapa nze erya Ssaalongo mbimanyiiko kimba. Anyway, nayimbaddeko kweyo ki oba site actually ebiseera yali site ndoza nga bazimba ekyo ekikomera. Naye nze sijja claiminga bitali byange nze sirina kyapa kye nnina. Kimuvodde mu mbeera yonna.
nze I came to claim ekyaffe n'abaana kuba wano eno sijja kulekawo baana bange bokka abaana be bonna bajja kubeerawo obwiki omukazi omulala ajja okujja tajja kitegeera how disrespectfully he is okitegedde tajja kutegeera mukazi ono yajja kujja mu kintu kiwedde tajja kutegeera mukazi ali eyo akubira Ben essimu nga tazikwata nze nagambanga Ben lwaki abakazi bakubira nga tokwata ssimu omukazi omuzaddemu omwana ng'ogamba mbu nze siina laavu y'abaana okijja wa I'm telling you omanyi Salongo namukakana bukasa okulaba bano abaana can you imagine nakati nga communication 100%. That is when I was 5 months pregnant. Mary nkubuulira nze natoba n'olubuto lwange paka kutuuka kuzaala banaabo era nzika namukubira essimu nga ndi mu ddwaliro e Rubaga bwe mazzi yabunjeko zazaala ndoza ssaawa nga 4 ez'ekiro ne mukubira ndoza I think ssaawa nga namukubira the next day because nazaala then nefuna complications then namukubira next day namukubira nagamba oh okay omanyi omuntu gomaze like 4 months nemukubira essimu nemugamba nno zadde mugamba I gave birth to boys bichi kati nagamba okay ndoza kati awo napapamu nagamba kati nambuza wazaide wa olimbara oli kampani no ndi Rubaga nemugamba my dad has been sick blah blah we've been going through this chichi kati nagamba okay tujja kuyitako tukole ki tukulabe okumanya omwana oyo alina akajogonze nga kitanga ali mu kufutinga bills zange kyokka nga naye ali ku kitanda sebo Salongo yankubira essimu ndowooza bazaalinga ssaawa 7 oba 8 gwa kiro balinga basizi batambula kiro ye ne mwannyina nanti tayagala mbu abantu bamulabe ye ne mwannyina nankubira essimu mbu tuli wano ku ddwaliro mbu tubadde tuzze kukulaba kati begange nangamba tebatuuka wano tebageza ne batuuka wano kati ne mugamba obudde bugenze eddwaliro tebakyakkiriza ki bagenyi naye mbagoba bwentyo naye oba hospital bills meanwhile I have those receipts everything that yasasula yadde n'ennusu 10 unfortunately after ndoza 4 zalina kunya oba tata wange n'afa nga maze okuzaala wayisewo zalina kunya kati nga bw'omanyi omuzadde gw'okuze naye nze nkuze ne taata wange mama wange saamulaba kati ne ngenda mu eyo that state of olina abaana bato 2 ofiiriddwa taatawo neshatinga down completely kati nga soogera naye netubeerawo nenzija ewaka jukira tangolodi naye yalina abaana gwe mukulu you have to show your siblings oli strong you here olina kawere in a situation join even ne taata w'abaana bo temwogera gwe it was hell on earth kyensobola okukugamba mwoba mmwe temugenda fighter nze njalwana bwomu ate njadduwangula Imelda sivaawo buli alina omwana amuleete nze Nalongo njagala kwogera jangu ewaka I want to speak bwe kiba ssaawa yakwogera twogere kubanga oyo omwana agenda kusigala ng'abikola abaana b'abantu abalala tugambe mbuno nina bemanyi balinga 6 kino nnakikoze abakazi abalala bafune justice mu mawulire amalala munnange Jebbi akiguddeko anti agenza okujja ku bizinensi ye nga bamuteereddewo ebyawongo waliwo abaagala okubeera nga bamusuula naye Jebbi avuddeyo n'alyoka agamba nti ye yeesiga Mukama Katonda ebyo tebigenda kubeera nga bimutiisa era yenna eyakikoze akimanye nti nno kyonna kyayagala okuba nti naate akikosa bizinensi ye tekijja kubeera nga kituukirira kubanga ye yeesiga Mukama Katonda katubeera nga tukuwa Jebbi abeere nti n'ensonga zino azinnyonnyola. I want to know okolera could be your office, could be your shop, could be your anything. Normalize saying a prayer first thing nga wakatuukawo. A lot happens behind the curtains. Bintu bingi ebibeerawo ffe bye tutamanyaako. Nze leero nsanze certain things ku mulyango gwange to my office and I'm like, oh people are this wicked, you know? But fetumanyi
sirina kintu kye neesiganga Mukama kubanga abatulwanyisa bangi. There are many people who fight that you may not know. Oyinza n'okwewuunya no naye mwali. There are very many, but look, ekitugumya ffe kintu kimu nti oyo ali waggulu is stronger than anything, any wicked thing omuntu ali wicked kyanza olowooza okukola, oyo ali waggulu akisinga amaanyi. And that is where our strength is, in God. So always pray for your business. Tuuka osabe, pray, break all that you see and that you don't see, because Gamas Magali Ntistani today, wicked people are out there. I wish you a blessed day and nice working. May the Lord fight your battles. May the Lord clear the way. May the Lord remove anything that the devil has planted in front of you, trying to stop you, trying to fight you, trying to limit you. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Bwe tuddayo ewa Suna Ben, Bakidaawo avuddeyo n'ayingira mu nsonga zaabwe, mu nsonga za Nambwayo kw'ossa ne Suna Ben. Era munnange Bakidaawo alina amagezi g'awadde Suna Ben. Amugambye nti oyo mukazi mugezi nnyo era ng'agenda kubeera ng'akukulaakulanya, n'olwekyo tomuta. Katubeere nga tukuwa Bakidaawo abeere nti naate ensonga zino azoogerako. Kimanyi nti tugenza okutegeera nti poloti omukazi yagiyingiramu oba teyagiyingiramu nga omukazi agenze ku site kuyingira nyumba n'ebintu. Lwaki teyayogera ono omusajja wange ennyo Suna Ben nga bukyali nti banange nno nzimba wenzimba waliwo akatabanguko omukazi yeeteeka mu kyapa kyange ng'omukazi si oyo gwe nnina okuba naye nze nasasula omu. Lwaki yabijjayo ng'emmotoka ereese bintu eyingira kati ngo bwali musajja agume masajja kiyo abakyala mukazi we n'amaka gaabwe ate agenda muzimba nnyo hati omukazi yenna kasita amala okulaga nti nkukute kabani kundo oyo yakuzimba kati atandise omuzimba oyo mukazi wa Suna agenda omuzimba kubanga kati Suna bw'aba abadde alina ekirowoozo kizimba nnyumba emu nga tugeze alinayo mukyalo omulala kati agenda ozimba ey'okubiri ono yamuzimba asooka azimba enegwe bajiyingire azimbe endala egyabadde asuubiza ono bw'aba abadde n'omukyalo omulala naye ng'amugamba nti nkuzimbira kati agenda kukubirira naye amuzimbire. Olwo tokulaakulanye, olwo olina ennyumba ezo n'abakyala aba. Bakidaawo ojjukira bakutwala mu nnyumba yo nga tennaggwa. Bagintwalamu naye nasiima. Bagamba akutwala ekiro omusiima bukubira ng'oli mu nnyimba. Saali mu nnyimba era nze essimu yankubirwa nva na ku mukolo ne baŋŋamba nno Kawempe tukyaliyo. Tuli waka mu maka gaffe. Tetwayingidde egyo oba otusanga. Naye munange genereta ye yebyuma nga yetokota ewaka mukyala kwegamba bakyala bano oluusi balina bye basalawo ne bitwongerako ate naffe era bwe navubutuka Kawempe kati ebintu byonna babitisse nvudde ku mukolo erubowa twali ne batya mwambazi ku mukolo ogwo guwedde olozogenda wo kwebaka essimu n'enkubirwa nga abaana abatutte ebintu ku kaloole kaffe baŋŋamba kati n'omukyala ne mukubira wamma kituufu ffe twayingidde edda wano tuseetinga bintu kakati ng'oba oddayo eno enkulaakulana yonna abakyala be bagituwa. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi webala kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Tukwatagana akawungezi mu kanyumiro kaffe aka webuwungeredde mu Uganda nga tukuwa amawulire agabadde mu lunaku. Beera bulungi, weeraba.